الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتنا مجد واشتبه الله ويقرن من بيت صحابي دير بكا صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورزقنا فهما. Tusaba ekitibwa Allah tuweirimu eyo egasa ate tugasene ebyo byaba atuyigiriza. Luganda bitibwa nga tetunabagenda mu somo gwaffe biidhnillahi taala, nyongera okubajjukiza nti tuli mu nnaku 10 ennaku ezisinga obulungi ku duniya oba ezisinga obulungi mu mwaka gwonna. Teri nnaku zisinga bulungi mu mwaka gwonna okuleka ennaku zino eza Dhulhijja 10 ezisooka ng'omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yakitegeeza obulungi. Nabwekityo mbakubiriza okukola emirimu emirungi, okusoma ekitabo kya Allah, okuyitiriza okusoma ekitabo kya Allah, basobodde okusiiba naddala olunaku olwa Arafa n'okubeera nga mukola istighfaaru tawba, muleeta akamwenyumwenyu kwabo abaweddemu essuubi, mukola emirimu emirungi attawaasu, okubeera nga muyunga eŋŋanda, mubeere nga yani emirimu gyonna gyonna omulimo omulungi wandibadde osaana ogukola mu nnaku zino 10 olw'ensonga nti gukubizibwamu era guba gwa ttendo nnyo mu maaso g'ekitibwa Allah subhanahu wa taala. Nga tuzeeyo ku musomo gwaffe ogwa tajwid oluvannyuma lw'okuba nga tubadde tuwummuddemuko akaseera nga tetufuna misomo gyaffe gino egya tajwid, naye biidhnillah ekitibwa Allah atusobosezza ate okubeera nga tuddamu insha Allah billahi taala. Tugenda kubeera nga tutunuulira ku adabun wa akhlaqu ahlul Qur'an, empisa n'embeera z'abayizi abayetaaga okusoma ekitabo kya Allah oba bannannyini Qur'an, omuyizi n'omusomesa. Empisa adabun, empisa wa akhlaqun, n'enneeyisa ahlul Qur'an, eya bannannyini Qur'an, kitabo kino Qur'an. ما يتعلق بطالب العلم مع نفسه ومع شيخه. Tugenda kutandika n'ebyo ebikwatagana ku muyizi yenna, omuyizi wa irimu yonna nga ne Qur'ani mwogitwalidde, abeera atya ye kennyini omuyizi abeera atya, era omuyizi yeeyisa atya eri sheekhe we gw'ayigako irimu eya Qur'ani. Kubanga bannaye Qur'ani mpisa, omuntu atalina atalongoosa mpisa, kubanga suila nabbi sallama oba babuuza suila an nabbi sallama, babuuza ku mpisa za nabbi sallama, n'agamba Aisha radhiyallahu anha naddamu n'agamba nti kana al-Qur'an yamshi, yali Qur'ani etambula, makulu yeeyisanga Qur'ani. Nabwekityo bannannyini Qur'ani, omuntu yenna ayagala okuyiga irimu eya Qur'an ateekeddwa okubeera nga yeeyisa bulungi. Allah alyoka amuwa Qur'an eno amuteekeremu baraka n'ekitangaala wamu n'okugasa abalala. Ma yataallaqu bi talibi al-ilmi ma'a nafsihi wa ma'a shaykhihi, ebyo omuyizi wa Qur'an byateekeddwa okubeera nga yeekwatako ye kennyini wamu ne sheekhe we. Ekisookera ddala, inna awwala ma yanbaghi li talibi al-Qur'ani fi'luhu, ekisookera ddala ekigwana eri omuyizi wa Qur'ani yenna okubeera nga akola an yukhlisa talabahu lillahi ta'ala, okubeera nga alongoosa nniya ye n'abeera nga ayiga Qur'ani eyo ku lwa Allah, si kusanyusa bantu, si kusanyusa bantu. Tosoma Qur'ani kubeera nga afunamu bitiibwa, tosoma Qur'ani kubeera nga obeera wakika, obeera wa waggulu, wabula kubeera nga ali wajihillah, osooka n'otukuza enniya yo ng'osoma Qur'ani kusiimibwa maaso g'ekitibwa Allah. Faqad qaala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba, man qara'a al-Qur'ana yabtaghi bihi wajha Allah, omuntu yenna asoma Qur'ani ng'ayagalamu kusiimibwa maaso g'ekitibwa Allah, kana lahu bikulli harfin 10, abeera afuna buli nnyukuta gy'asoma mu Qur'ani empeera 10. Buli nnyukuta bweti gy'asoma mu Qur'ani empeera 10, naye ddi
senga abakikoze nga ayagala kusiimisaani Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ayogera n'agamba nti aw mahwu 10 sayyi'ati, oba Allah amusangulako ebibi 10. Okitegeera omuntu asoma Qur'ani ennyukuta embwati ng'agisoma Allah muwa mpeera, si kusanyusa baliwo bagambe nti alina eddoboozi eddungi, bagambe nti asoma tajwid, bagambe oyo wakabi. Ng'ayagala muki kusiimisa Allah n'abantu bano okubeera nga batadabbara, okubeera nga bafumitiza Qur'an. Omuntu oyo alina empeera mmeka? Empeera 10. Buli nnyukuta gyayogera oba Allah amuggyako ebyonoono 10. وقالت عائشة رضي الله عنها نعائشة رضي الله مسيما قام إن عدد درج الجنة على عدد آي القرآن. سبحان الله. عائشة رضي الله عنها التقزة قام أنت مسمى الدلا أما دالا جنة أمويدو قام دالا جنة أمويدو قام دالا جنة على عدد آي القرآن gayimiridde oba genkanaakana n'omuwendo gwa aya za Qur'ani, aya ziri mu Qur'ani. falaysa ahadun mimman dakhala aljannata afdala mimman qara'a alqur'ana, teri agenda kuyingira jjana ya waggulu nnyo okusinga oyo asomye Qur'ani. Subhanallah. Yani kyali ategeeza lillahi mukhlisa, nga asoma Qur'ani eyo ng'agisoma ku lwa Allah. Amadaala g'ejjana gonna genkanankana ne aya eziri mu Qur'ani, era teri agenda kusinga kubeera mu jjana ya waggulu nnyo ng'oyo asoma Qur'ani, yani ng'agisoma ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. وينبغي له أن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره. Era omuyizi wa Qur'ani yenna tumukubiriza okubeera nga asoma nnyo Qur'ani obudde obw'ekiro n'obudde obw'emisana. Fi salaatin wa ghayriha, mu swala ng'ali mu swala oba nga tali mu swala. Wa in qalla, ne waba asomye akantu kakatini katya naye ng'asomye mu swala, asoma Qur'ani. Oba toli mu swala naye nga obudde bw'emisana tebukuyitako gwe omuyizi wa Qur'ani nga tosomye mu Qur'ani, obudde bw'ekiro bwonna ne bukuyitako nga tusomye mu Qur'ani, gwayagala okuyiga Qur'ani. Subhanallah. Waqad su'ila al-Hasan al-Basri, sova Hasani al-Basri rahimahullah yabuuzibwa ani rajulin, ku muntu yenna yahfazu al-Qur'ana, abeera mu mbeera ng'akwata Qur'ani, ate wayanaamu laylahu kullahu, ne yeebaka ekiro kyonna. Ali mu mbeera yakwata Qur'ani, ayagala kuyiga Qur'ani naye nga yeebaka ekiro kyonna. Omuntu oyo yabuuzibwa, bamubuuza Hasani Basri, bamubuuza ku muntu ow'ekika ekyo ekifaanagana bw'atyo ng'akwata Qur'ani naye ng'ate abeera mu kwebaka ekiro kiramba. Faqaala, tunulira ansa Hasani Basri rahimahullah gye yaddamu, yagamba ab'adahu Allah hadha yatasawwadu al-Qur'an. Allah mututeeke wala nnyo, oyaddugaza Qur'an, afula Qur'an enzirugavu agiddugaza, kubanga aba agenda gyerabira, agyebakako, tagirivayizinga, tagisoma, amateeka tagatadde mu nkola. Yatasawwadu Qur'an, agenda fula Qur'an eyo nga nzirugavu, oba amakulu, yani agenda kufula Qur'an eyo nga ye kenyini tajja gitegeera, ajja gyerabira. Naam. Wayambaghi, era kisaana lahu alla yatliba bilqur'an, omuntu yenna asoma ayagala okuyiga Qur'an, obutayiga Qur'an sharafa almanzila, okubeera ng'afuna ekifo ekya waggulu, inda abnai dunya, mu bifo bino eby'edduniya. Omuntu yenna teyandisomye Qur'ani kufuna kifo kya waggulu mu bifo bino eby'edduniya. Wayambaghi lahu, era kimugwanira oyo asoma Qur'ani, yenna ayiga Qur'ani alina kubeera mu adhkar, kutendereza Allah.
walina'amihi shakiran atenga Allah byamuwadde byengera yebaza walahu dhakiran atenga muntu atendereza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala wa alayhi mutawakkilan era ngeri Allah gye yesigamidde wa bihi musta'inan ngera akakasa bulungi nti eri Allah yalina okusabibwa obuyambi bwonna wa ilayhi raghiban wa bihi mu'tasiman walilmauti dhakiran walahu musta'iddan omuntu oyo asoma Qur'an bwati bwalina okubeera ngeri Allah nga gyatadde okubeera nga ayagala empeera raghiban era nga akimanyi nti Allah mu'tasaman yagenda omutasa mu mbeera zonna walilmauti dhakiran era nga abajjukira bulungi okufa yaba yejjukiza okufa kuba asoma Qur'an era nga okufa okwo musta'iddan yeetegese bulungi saawa yonna Allah waba mutumye waba muyise mwetegefu okubeera nga asinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أتجزنا تقامت ولا ينبغي تتقوان لحامل القرآن ومتو يناكت القرآن يجتيب ويأيق القرآن أن يخوض مع من يخوض okubeera awo ng'abeera mu kujeeja n'abajeeja bajeeja amateeka Allah omuntu akwata Qur'ani naye nadda mu kiboozi ebintu ebitali makulu nga birimu n'okunyiiza Allah omuntu akwata Qur'ani tasaanidde kubeera mu mbeera efaanagana eyo wayahsada man yahsidu n'okubeera wayahsida maa man yahsidu naam n'okubeera ng'akwatibwa ensaalwa n'abo abakwatibwa ensaalwa omuntu asoma Qur'ani tasaana kwatibwa nsaalwa kwatibwa nsaalwa zaaki abamu batugana okwatibwa ensaalwa eri omusomesa we musomesa wange ono senga avaawo mu katebe mwasomeseza nze n'ensomesa ya Allah embeera eyo tugitukako n'omusomesa yennyini olw'ekyennaku mulimu n'abasomesa abamu abakwatibwa ensaalwa eri abayizi omuyizi ono ng'ayina eddoboozi lingi kino sijja kimutereeza kankimuleke sijja mubulya butuufu bwakyo tojja buuzibwa ku nnaku lw'enkomerero wayahjala man yahjalu n'okubeera nga awakanya oba yeefuula atamanyi n'abo abatamanyi tekigwanira muntu asoma Qur'ani kubeera mu mbeera ezifaanagana bwekyo walakin naye ekisaanidde omuntu asoma Qur'an yafuwa wa yasfahu bihaqqi al-Qur'an lianna fi jawfihi kalaama Allahi ta'ala okubeera nga abeera nga asonyiwa omutima gwe nga mwambulukufu kubanga Qur'ani bwetyo bwemulagira era tabeera mu mbeera mpisa zifaanagana bwe zityo olw'ensonga nti mu kifuba kye mulimu ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala wayambagi litalibi al-ilmi era kigwanira omuyizi yenna owa Qur'ani an yalzama maa shaykhihi alwaqar okubeera nga akuuma ng'ali ne sheekhe we akuuma eri sheekhe we obwetowaze okubeera nga mukakkamu eri omusomesa wamusomesa Qur'ani wataadduba n'okubeera nga wampisa omuyizi wa Qur'ani ateekeddwa okubeera nga mwetowaze nnyo eri sheekhe we ate ng'alina empisa ez'ekika ekyawaggulu faqad qaalu kigambibwa abamu balina eŋŋombo egamba biqadari ijlaali talibi lilaalimi yantafau talibu bima yastafiidu min ilmihi ekigero omuyizi yenna ekigero ky'ekitiibwa omuyizi yenna kyawa omusomesa we kyekigero kyagenda okubeera ng'omuyizi oyo agasibwa mu irimu eyo gyajje ku musomesa ekigero ky'ekitiibwa ky'owa omusomesaawo kyekigero ky'ogenda okubeera ng'oganyibwamu mu irimu ye nga bwekyo tulina okubeera nga tubeera n'empisa n'abasomesa baffe waqad qaala ba'duhum abamu bagambanga abatusooka abalongoofu idha dhahaba ila shaykhihi tasaddaqa bishay'in nti waba agenze wasseekawo okusoma Qur'an oba kusoma irimu yonna abaayo kaawaayo asaddaakayo akantu waqaala era n'asoma edduwa eno allahumma astur aiba muallimi anni
Allahumma astur aiba muallimi anni, ay Allah nkusaba obeerenga onkweka obumogo bw'omusomesa wange kunze, onkweka obumogo bw'omusomesa kubanga buli muntu alina obumogo n'omusomesa alina obumogo, naye nobeera nga osaba edduwa eyo nti ai Allah nkusaba obeere nga onkweka obumogo bw'omusomesa wange neme butegeera. wala tudhhib barakata ilmihi minni, era ai Allah nkusaba obeere nga emikisa gya ilimu egy'ekiga musomesa oyo oleme kubeera nga okijjamu mu baraka, oleme kunjijira mu baraka ya ilimu yange gyensoma ku musomesa wange. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله، إمام الشافعي يتجيز ناتغامبانتي كنت أتصفح الورق بين يدي مالك رحمه الله. إمام الشافعي يسمى كو يلمك إمام مالك abo ndabonna bawalimu baamaanyi nnyo mirimu eri eyafiqi, naye Imaamu Shafii rahimahullah ategeeza nti yali abikkulanga empapula ng'asoma irimu eri okuva eri Imaamu Ibn Malik tasaffuhan, nga bw'aba abikkula bw'ati olubikkula rafiqan, ng'olubikkula olwo lutini yeegendereza mpola 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 lwaki lialla yasmaa waqaaha. Subhanallah, omusomesa aleme kuwulira ddoboozi liva mu mpapula. Imaamu Shafii bwe yali asome wa Imaamu Malik rahimahullah, bwe yali abikkulanga empapula z'ekitabu yazibikkulanga mpola okutuusa okubeera nga Imaamu Maliki tawulira ddoboozi liva mu mpapula ezo. Naye nga byonna lwaki abikola? Adabu. Sheekhe wayinza owulira empapula nga zimuleekaanira, sheekhe wayinza owulira ayinza okugira bw'ati kiyinza okunakuwaza sheekhe n'abeera nga mwetowaza okutuuka ku ddaala eryo. naye nosinga omuyizi wa Qur'ani asoma Qur'ani yewanise ku musomesa, ali eri asoma Qur'ani, ali ku bibi, ali ku simu, anyiga ku simu bw'asoma Qur'ani. La hawla wala quwwata illa billah. Ffe tuliddawa eri abo abaatusooka. Nabwe kityo bw'atyo omuyizi wa Qur'ani ze zimu ku mpisa zaateekeddwa okubeera nga yeekwatako, n'okubeera nga osomesa osabira basheekhe bo, sheekhe wo gw'oyizeeko irimu, okubeera nga omusabira. Wallahi tetulina kye tusobola basasula basheekhe abatubeeryawo ne batusomesa Qur'ani, batusomesa irimu mu Busiraamu, tetulina kye tusobola bawa. Tuvula ye Imaamu Shatibi rahimahullah ye abasabira busabizi nanga jazallahu bil khayrati anna a'immatan lana naqulu al-Qur'ana 'adban wa salsala. Allah yabasabira busabizi duwa, basabire duwa bagambe nti jazakallahu khayra. Sheikh Allah kuwa bulungi bwetyo bwetulina okubeera nga tuyisa n'abasomesa baffe aba-Qur'ani. Inshallah mukapati kaffe akajja okuddako biiznillah ate tujja kulaba omusomesa ye yandyeyisizza atya eri omuyizi gw'asomesa, era musomesa ki gwe wandijjeeko irimu ya Qur'ani. Barakallahu fikum wa jazakumullahu anna khayran.